Abakristaayo mwenna tubaaniriza okutendereza okwaleero. Mwebale okutindigga engendo zonna ze muyiseemu okutuuka wano. Reverend Alex Mutyaba tulinayo olwaleero era nga yagenda otuliisa ekigambo kyaffe olwaleero. Ab'amatayo be baatutegekedde okusaba kwaffe okwaleero, tubaaniriza. Abasinga tebaliwo wano kuba bakyali eyo, abamu bakyali mu ffumbiro, abalala bakyalina bye batutereereza eyo. Bwe tunaamala okusinza okwaleero tusobole okubeegattako mu hall batusoosootere bye batufumbidde. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja, naddala be tubadde tuludde okulaba. Mwebale nnyo era mwenna katubaagalize omwaka omupya, Happy New Year. Kale nga twetegekera okutandika okusinza kwaffe, mbasaba twewombeeke tukoowole Omutonzi ajje abeere naffe wano, okusaba kwaffe asobole okukkiriza. Tusabe. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, Katonda ow'eggulu, Katonda ow'ensi, Katonda eyatutonda ffenna ow'obulamu, yatuwa obulamu bwonna bwe tulina. Ayi Mukama, tukwebaza olwaleero okututambuza n'otuleeta tusobole okukutendereza n'okukusinza. Ne bannaffe bonna abatasobodde olw'ensonga emu oba endala nga bali waka, abajja okutwegattako ku mikutu egya internet. Ayi Mukama, bonna tusaba okusinza kwabwe n'okutendereza kwabwe okukwata emikono gyo, owulirize ebigambo byaffe byonna bye tugenda okwogera leero wano, otuwe omukisa byonna bye tugenda okuwulira, ate byonna obiwandiike ku mitima gyaffe bibeereko, tubeere nga tutambula nabyo obulamu bwaffe bwonna ensi kuno. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omweka Mukama waffe Yesu Kristo. Kambasabe tuyimuke tutandike okusinza kwaffe okwaleero nga tuyimba oluyimba 168, oluyimba 168, Yesu alifuga wonna. Oh
mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tukkakkane tufukamire abasobola nga tujjukira nti Katonda ali wano naffe kaakano. Ffenna wamu tuddemu essaala eyo. Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, kikyamu okuva mu makubo g'omuyaga zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegonda emitima gyaffe, tugaana okukola amateeka ago amatukuvu, tuleke ebitugwanira okukola era tukole ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otuggyemu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasire abaakira okwonoona kwabwe, obazabuleredde nga bw'asuubiza abantu bonna. Ayi Yesu Kristo Mukama waffe, Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanwa leero n'okwegendereza. Tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya lyo ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama Ayinza Byonna n'omwekisa ekingi, tusaasire otusonyiwe ebibi byaffe byonna, otuwe ebbanga okuwummuza obulamu bwaffe era otuwe ekisa n'essanyu eby'obulamu. Amiina. Ffenna tuddemu essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatuyonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, nkwasamya emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omutukuvu. Nga bukyali bubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba n'emirembe n'emirembe. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Kale abooluganda tukakkane tuwulire ebitundu byaffe ebya leero. Ekitundu kigenda kuva mu kitabo eky'Esamweri ekisooka, essuula ya 3 olunyiriri olusooka paka ku lwabiri. Awo omwana Samwiri n'aweerereza Mukama mu maaso ga Eri. Ekigambo kya Mukama kyali kyabbula mu nnaku ezo, era tewaalingawo kwolesebwa kwa lwatu. Awo olwatuuka mu biro ebyo, amaaso ga Eri gaali gatandise okuyimbaala, nga takyayinza kulaba, era yali ng'agalamidde mu kisenge kye. N'ettabaaza ya Katonda yali nga tennazikira, nga ne Samwiri agalamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omuli essanduuko ya Katonda. Awo Mukama n'ayita, Samwiri, Samwiri. N'ayitaba nti nze nzuuno. Samwiri n'ayanguwa n'agenda eri Eri n'ayogera nti nzuuno kubanga mpise. Eri n'addamu nti sinnakuyita, ddayo weebake. N'agenda ne yeebaka. Mukama n'amuyita nate omulundi ogwokubiri nti Samwiri. Samwiri n'agolokoka n'agenda eri Eri n'amugamba nti nzuuno kubanga ompise. Eri n'addamu nti sinnakuyita, ddayo weebake. Eri Samwiri yali tannamanya Mukama, so n'ekigambo kya Mukama kyali tekinnamubikkulirwa. Mukama n'ayita Samwiri nate omulundi ogwokusatu. Samwiri n'agolokoka n'agenda eri Eri n'ayogera nti nze nzuuno kubanga ompise. Awo Eri n'ategeera nti Mukama ye yali ayita omwana. Eri kyeyava agamba Samwiri nti genda weebake. Awo olunaatuuka bw'anaaba ng'akuyise, munye oyanukula nti yogera Mukama wange kubanga omuddu we awulira. Samwiri n'agenda ne yeebaka mu kifo kye. Awo Mukama n'ajja n'ayita ng'olulala nti Samwiri, Samwiri. Awo Samwiri n'addamu nti yogera kubanga omuddu we awulira. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti
laba ndikola ekigambo mu Isirayiri ekiryanyaamiriza amatu gombi aga buli muntu alikiwulira. Ku lunaku olubereberye okutuusa ku nkomerero lisalira ennyumba y'omusango gw'olubeerera olw'ekibi kye yamanya batabani be kye baayonoona ne beereetako ekikolimo naye n'atabaziyiza. Kyenvudde ndayirira ennyumba ya Eri ng'obutali butuukirivu bw'ennyumba ye tebugenda kuggyibwawo na ssaddaaka newankubadde ekiweebwayo ennaku zonna. Samwiri ne yeebaka okutuusa obudde bwe bwakya, n'aggulawo enzigi z'ennyumba ya Mukama naye n'atya okubuulira Eri be yali ayolesebwa. Awo Eri n'ayita Samwiri n'ayogera nti, Samwiri mwana wange. Samwiri n'addamu nti nze nzuuno. Eri n'amugamba nti, Mukama yakugambye ki? Nkwegayiridde mbuulira tonkisa. Katonda akubonereze n'obukambwe bw'ononkisa ekigambo kyonna ku ebyo bye yakugambye. Samwiri n'ambuulira buli kigambo, n'atamukisa kigambo kyonna. Eri n'addamu ye Mukama akolenga bw'asiimye. Samwiri n'akula, Mukama n'aba naye, Mukama n'atagana ekigambo kino kimu kugwa butaka. Abayisirayiri bonna okuva e Ddaani okutuusa e Beeruseba ne bamanya nga Samwiri ateekeddwawo oluyimba 3:26 abantu ba Yesu 3:26. Jesus,
enzikiriza y'Abatonda. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omuyitanga Mukama waffe, eyazaala omuwala omusajja Mariyamu, eyali olubuto olw'okulimba, n'abonyaabuzibwamu n'ajja kusikira, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'aggibwa mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu, nzikiriza omwoyo n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna ereebuna wonna, n'okusiikibwa abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira okw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe. abeere mu mwoyo gwo. Ayi Mukama mutujjiremu. Ayi Kristo otujjiremu. Ayi Mukama mutusaasire. N'otuwa obulokozi bwo. Ayi Mukama okola abafuzi baffe. N'otuwa ekisa kyo wetukoola. Yambaza abaweereza mu butuukirivu. Sanyusa abantu bawe. Ayi Mukama okola abantu. Ayi Mukama tuweemerere mu nnaku zaffe. Nga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda tulokolose emitima gyaffe munda. Tuggyako omwoyo gwo omutukuvu. Kale ffenna tusabe essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama twegererera. Nsaba kwakiriza yaffe, otukuume n'ekisa kyo ekingi, otuggye mu kalakona ak'ekiro kino, olw'okwagala omwana wo Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ffenna bakule ekisa. Yesu Kristo. N'okusiikibwa okulungi. Tubeere naffe ffenna. Kale tunyonge okusaba Oluganda Mukama waffe yeebasibwe, ng'anya emitima gyaffe wamu tweyongere okwegayirira. Sooka byonna Kitaffe omulungi tukwebaza, kubanga tulonze maago n'otuwa omukisa okusobola okujja okubeerawo, okugulumiza n'okutendereza. Mukama waffe omulungi twagala okusaba tusaanyise okujja kwaffe wano. Tugambe tugenda okuwulira Mukama otuwa omukisa, tubeerere eby'omugaso eri obulamu bwaffe obw'omubiri era n'obw'omwoyo. Ayi Mukama waffe omulungi, okusooka byonna ampeeyo eggwanga lyaffe lino obungereza mwe tuli, okukwebaza Ayi Mukama kubanga otukuumidde mu ggwanga lino, tuliisizza n'otunywesa wadde ebirungi, okusoomooza kutusanze Ayi Mukama obadde wamu naffe, tugondeze olugendo lwaffe, bituwangudde tubiwangudde, bikyagaanye Ayi Mukama tumanyi nti oli wamu naffe era tujja tulekerera nabyo tujja biwangula. Tuwayo abakulembeze ab'eggwanga lino okuviira ddala kabaka wa ggwanga lino Kabaka Charles awamu ne gavumenti ye bwe bakulembera eggwanga lino, beera wamu n'Abaami Mukama, omwoyo gw'omutukuvu atuulenga wamu nabo nga bateesa engeri ki gye bayinza okufuga eggwanga lino, nga bakola obulungi, nga bakola ebyekisa ebyo bitwala era ebiyamba abantu baabwe abali mu ggwanga lino. Twongera okuwaayo ekkanisa ya Bugereza, taata akulembeze bagirimu okuviira ddala waggulu tuuka ku baweereza ba wansi. Mukama beeramu nabo, giwa omukisa era omwami kati mu kusoomooza okungi kubayitamu, Sitaani awanise ejjembe Ayi Mukama lwana nabo. Sitaani alumba ekkanisa yo Mukama tokkiriza, kubanga Sitaani takuwangula, owa amagezi okumanya n'okutegeera era nabo nga batukulembera wamu n'okutulungamya mu nsonga ez'obulamu obw'omwoyo. Tuwa ekkanisa zaffe ezisinziza mu Uganda wano mu Bungereza. Ayi Mukama omulungi, kimanyi bulungi kituli bangi okwetooloola, naye Mukama soomooza kwetuyitamu
emirundi mingi twagala okutunafuya, bangi ne tusigala gye tuli, bangi tusigala eyo nga tulowooza nti eri obuwanguzi, nga tulowooza nti bitunaatuukako nga tuli eyo binaatumala. Tutakufisizaawo kadde kamala okujja gy'oli, okwegattira awamu n'abooluganda, okugulumiza n'okutendereza ate era n'okwebaza olyoke atuukkirize okusaba kwaffe. Ayi Mukama, tusaba kwegayirira Ayi Mukama, abaana bo n'abazaana bo bonna gye bali. Ayi Mukama omutuufu oba abafeffette, abanoonye, abajjukizenga olunaku luno olw'okugulumiza, olw'okutendereza. Ekkanisa yo ejjudde entebe, ejjudde ebifo, naye Mukama temuli batulamu. Kibuzo kiri nti baali liddawa? Mukama omanyi gye bali, banoonye eyo, bajjukire olunaku ne bwe luba lumu lwokka mu mwezi, essaawa zino ebbiri, essaawa zino essatu. Ayi Mukama, bajje bazikube, bawulire ku bubaka bw'oba otisse abaddu bo, bw'oba otisse abazaana bo, oba oli awo bunaakyusa obulamu bwabwe obw'omubiri, ate ne mu nkomero n'emibiri gyabwe gibe misanyufu. Tukimanyi nti wakati mu ffe, Ayi Mukama, tulinamu abalwadde, naye Kitange gwe musawo asinga bonna. Abasawo abatendeke bw'oba tokkiriza tebasobola. Tuba tukwegayirira ti abalwadde abali wakati mu ffe nga simenye kinnoomu, kubanga Ayi Mukama okimanyi nti mu ffe tulinamu abalwadde b'endwadde ez'omwoyo, mu ffe tulimu abalwadde b'endwadde ez'omubiri, naye nga bonna omusawo asinga abasawo bonna Mukama ye ggwe. Kyetuva mbateeka mu mikono gyo Ayi Kitange, obakooneko bukoonyi banaabona. Omwana wa Kristo bwe yayita mu nsi muno, mu byamagero ebingi bye yakola mwalimu okuwonya abalwadde, n'abamukoonako obukoonyi, n'abo abaalaba obulaza okukkiriza mu ye, Mukama baawona. Mukama, mu ngeri y'emu kibakolerwe. Omwoyo gwo Omutukuvu ng'omusika eyatulekerwa Kristo agenda, abafeffette yonna gye bali, abali ku bitanda, abali mayumba gaabwe, Ayi Mukama, abajjanjabye obadde engulu, kusoomooza kubayitamu kubavunse. Mukama waffe omulungi, kinoomu ku ffe abali wano, tulina bingi biri ku mitima gyaffe. Abaana ba Katonda kyenva mbegayirira, kyenva mbasaba, buli omu aweeyo ensonga ze eri Mukama mu ddakiika emu oba bbiri. Kuba yagamba nti bwe tunaabanga ababiri oba basatu batukuŋŋaanidde wamu, naye anaabanga wamu naffe. Kwe kukkiriza kwange era kwe kukkiriza kwaffe, ku ssaawa eno ali wamu naffe. Kale muweeyo ensonga zammwe ajja kuzuulira. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Ayi Mukama, tetuyinza kuva wano nga tutuwadde eggwanga lyaffe amakulu a Uganda. Kinoomu ku ffe, Ayi Mukama, alina ensonga gy'ayinza okugamba nti mweraliikiriza kunduza emmeeme olw'ebiwulirwa, olw'ebirabwako, olw'ebikolebwa waffe Uganda. Fenna wano tukkaanya tugamba nti kubanga eri wali tubanga kula. Ayi Mukama, Ayi Mukama omulungi, sindika bamalayika bo abalungi ab'omukulu nakukusi n'engeri zonna, Ayi Mukama, bakke twabo bukikwatako eggwanga eryo, balifuule kye lirina okubeera. Bwe giba miranga, miranga giveewo. Gaba maziga, maziga gaveewo. Ziba ndwadde, zisalibwa amagezi. Ensonga zonna ziraliikiriza, Ayi Mukama. Abaddu bo n'abazaana bo bwe wali kwasa kulikulembera, tukkiriza nti wabawa amagezi
wabawo okumanya, wabawo okutegeera. Naye bw'oba gw'obulamu wakati waabwe, Ayi Mukama, Taata tuwa omukisa ogwo, tulabamu nabo, bategekere eggwanga eryo, baliruname, ffenna abalirimu, ffenna abalyagaliramu, ffenna abaliyita bannyini lyo, tulyenyumirizeemu. Nga bwe tuyingira mu lyo tulyenyumirizaamu, nga bwe tufuluma tufulumira mu kulyenyumirizaamu. N'ebyo Ayi Mukama nyongera okuwaayo abaana bo abali wano. Tulina ensonga ez'enjawulo tuze tukyagaanyiira abamu, abamu balwadde, abalala amaka gaffe gayuliseyulise. Mukama, amaka gaffe gayuliseyulise. Mukama, ensonga nja kutukuutira nnyo Kitange, kubanga ekkanisa yo etambulira mu maka bwe gaabikamu. Bagira wakati n'egwa, ebisenge byabika ne bigwa. Ayi Mukama omulungi, saasira amaka gaffe, saasira amaka g'abaana b'abali wano. Omukyala ng'afulumira miryango, omwami n'afulumira emmanju, abaana ne babuukira mu madirisa, agaba tegakyali maka. Amaka bwe ganaagaana, Ayi Mukama, ne wano tujja kuba tugira bwebiri. Kitange omulungi, ekkanisa tuweesa ekitiibwa, ekkanisa ennungi, ekkanisa erwana n'obuwanguzi, emirandira gyayo Ayi Mukama giva mu maka. Taata tunuulira amaka gaffe n'ekisa, bwe baba baami gaffe tuvuddeko obuzibu. Taata tuwa amagezi, tuwa magezi, tuwa okumanya, tuwa okutegeera, tutegeere bannaffe be tutuula nabo, obutambuza nabo, betuwangala nabo, tubategeere. Obunafu bwabwe gabeere amaanyi gaffe, ate nabo amaanyi gaabwe, obunafu bwaffe gabeere amaanyi gaabwe. Omwoyo gw'Omutukuvu atuule waka mu maka gaffe, tube n'okuteesa, tube n'okukkaanya. Engeri yokka Ayi Mukama gye tujja okutambuza ekkanisa yo, engeri yokka Ayi Mukama tujja okusanyukira mu kkanisa yo, nga tujja wano mu kkanisa kutendeza n'okugulumiza ng'Abakristaayo, abatali Bakristaayo mu mannya, naye Abakristaayo abatuukiridde. Ayi Mukama, tulina bingi bye tusobola okusaba, naye kkiriza ebyo Ayi Mukama bituleese gy'oli, n'ebirala Ayi Mukama ng'omuddu wo esisobodde kuonako, ebiri mu mitima gy'abazaana bo n'abaddu bo abali wano, n'abo bonna abasigadde. Ayi Mukama obituwe nga bisaana, erinnya lyo litenderezebwe, erinnya lyo ligulumizibwe. Ebyo byonna mbisabye nga mpita mu linnya ly'Omwana w'Omweika Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Sebo Reverend waffe Alex tyaba tusanyusa okulaba olwaleero, wazze olwaleero gwe mulundi gwaffe gwe tusoose okubeera nawe mu mwaka guno. Kale tukwagaliza omwaka omupya omulungi, era Abakristaayo bonna basanyusa okukulaba, era bonna amatu bazze bamaze okuwawula nga beeteeseteese okuwulira ekigambo ky'ogenda okubasudda olwaleero okubatandisa omwaka. Kale Abakristaayo mwenna nga twetegeka okuwulira ekigambo Musumba waffe kyazze kyatwetikidde, basaba muyimuke tuyimbe oluyimba lwaffe olw'okusatu, 210, oluyimba 210, nga bwe tweteekateeka okuwulira ekigambo. Unya ona ona ti akiriza
sana sera tuno wana de chico cha mango de service so kale kena tuka abandila asabi ba yo fina ni handi se para sana so pani de box ay subire na ka desse ba fina ni handi se Exemplo do ar, sai sempre sabe que sempre vai te conhecer, sabe o que ver, por ocupar, sobre já sai. E bitum do bisu de para no da minha da e pro uma na bio a muito convite lá para não ter opção para ensinar a Samuel e a organização e a criatividade deles. Então, o vacanze da intimidade na kinawa na para o que para que racional sabe se sua comunidade ada chiro indirida para passo já estão vivendo estamos vivendo para programa de democracia integrada já o governo o sentido de uma Iria. Atau dalam usaha konsumen Nira usaha untuk itwara mana. Tahu ibu saja waktu wita kutuwa siya kuyagala ni sana uzuri. Samuel yalitubani wa Anda ya de cara kakamu ya sile cara wa sile wa cara na ya de cara kubiri wa chi cara ro hana para yo ya ni kasa ene vamos sair para ya bilang vamos suara ya kasih Nada sabe para bicara isso bicara itu dalam bahasa Ibrani secara bicara nah kami dapat mendengar biasa nah sama agama pada mengungkap Ejakulasi na yang kira ada yang pagasi na sahabat. Mungkin seri itu yang ada tidak untuk Alhamdulillah fitiaya ini saya kira sulit untuk Ora tumorati na ye da forma where forma avara ti asa para ya isi bo bi ema baba da ya wa bo Nagana Wings. This is a drop hot somewhere in our flashy as a Ramana Mulashi, the two kids of Nakwara. Ramun Roga Ini wala orang seperti kita
we had a research. Nagenda kumusaba ag'enjawulo n'agenda kesise nasaba omukyala ne weefuula n'obwaki n'omwana yeyamuseki kale ekiseera bonna befaanana mukabaairayira mutwala kiki naye kyeyasaba kyatusinga koleki mikolo era naye namukkiriza n'asitula Samuel n'amutwala yeekaalu n'amuleka Samuel bwe wakola kityo Eri yalina batabani be yabawa kiseera yalagalira maybe abatwini batunga mu ngeri endala naye byamawaki naye olusamubiri n'abeera yeekaalu mu kiseera ekyo Katonda yabeeranga kukuvuga baataki Samuel yasula amasomero kumibwa Katonda yamulabirira kirimu amuweereza Samuel yatamuyeekaalu kwira mu yeekaalu ekiseera kirimu okukyusa obuyinza okufa eri Samuel nze kubanga olugendo lwange nali nabyogere bambuusa era kukuzaakukaabaza neraberaasamanuobasengerimugendala abali abanenagambira kiri nomukakiri nasomera agambira zaafuna okusabiraopolisi baaateretewasabaa ati mubala bobate kubamanyaza n'okunakuba omukono gukozesa nagezaako emikono kubali emikono gwakulaki naye nga tuli bangi tulidde omwaka akuliwasenaaaa naye katwala mukiseeraomukimanyi ngalinga nabakwasi ne baawulako aaamuseereekyo katanti nakukalebaki neaaaaaaaki manya ddala twala tutuwalikaokukyatire nnyo obulanga bwange kalisaneekikrasi kati tebaamuleete n'asaba esaala n'agamba bani bagala obeereki muweereesabalina kale esaala eyokiiraolaki okulabaogendaaki saala kiri yosanga Yesu ndibalikira ndibalikiramuti ndibalikira nekamyo sindimusabira bati Yesu ndamutindawo sindetukwera education mwana kusoma mu chance naye kunomusa Sarah sinda Musaba kulinga atembeleko mwana w'abaki
Sa stage more to Samara, children. We are come which said some of the water and the idea and truths. Much of an when you also are what something now is on some child now is so there are more is on one. It's better now. But say that it's our but I'm sorry. Now I'm young. That you value the never got about how you come down and you but you never know the I believe that I serious to try to say that what I told from my dad is trying to see this way of production. I told him about it's now what's on they come residing in the one as now it is on Panas, Simani, Ibada, Simani, Ibada, Jabara, search which Nga, Loga, Rocks Tower, our Lord come in the master valley, the Kajaka, and say, we are better than that. Jibiri amali ya pozeti akili kama ndio sisi amali kabisa kile so pozeti kwa sisi ali anayo amin ngale tawala Negeri kustura tawala programu kusa Europea state tawala tawala meetings na kutoka sawi kaya kama sisi chigelo kwa kula in this way. When I was say that, they told us about what I had to be like, what I saw. Tusa. Now it's in the say that you must car. That is you are doing come out. How about this? No, no, child, this when I tell that about initiation, so much where is our see your class about we are not very aware. Vera ambolo bora sawi ya ko ya muda
Uburere butagiye kuraba kanisa yacu amaso nese n'amubira sabere koleji sabere kama tubere n'isimaruki cy'uburaki n'ubuyobozi bari mu gihe abamufungiriza ububereza n'amafu yani nami naho watu mbele ya leo ndio mama ninaweza kufunyana ndio mama tuwebaba wale inaosi mbele mama tunachomaji mbele n'amaso y'uturimi tw'Afurika tufura kubereza igishobora kubaho simu wa naberetse ira abire abakobwa muri gukora iki ni kana ya tenda mwana n'uwaki sara sorry nem usaba pasi da tufunda awereza nabyo yashinga bayinda bakaki bayinda bakuru na twibero yonga ora nene kanisa isibulire baba kama tutafuna awereza bakona siku Chamunyo kulo kama ngiro baba tunayo magara kula sura ndio chochote kwa Mungu nchi kwa watu wanasema tunataka kuelewa ni alikuwa ni ndio kama ni kwa ni kusanya mbayani kama ni ndani ya nchi azikiliza baba tunawafuatilia ndio msajili wa mati tuliwana mwongoze amili baba msajili ndio mzuri akimwa mawili Sendiri mzee na nafuta kwa wanafunzi niva uyali na wanafunzi Mungu baba vijana kwa yeye hapo ni baba ndio Tujuan konsum, cuaca bisa jauh jauh, begini lama. Neci diulang. Dari atas sampai bergerak di sini tidak boleh dibangun dari mana? Enggak ada. Lakukan uji dari kita berapa besar? Yang lama itu apa? Ciri-ciri. Misal ini bagi apa? Nama saya Aja nama nasional bagus, dan orang semua gerus, story semua dia, garis semua dia. Wala apa itu sih? Itu apa?
Katika anayekulaki sala ni kama chini ni kwa wewe ya mwanadamu ni kama ni naenda inasi kama anataka kushauri wao usiku ndio kwa sababu kama anafikia ni kwa kwa na hiyo kama tunataka wazi waya wanafunzi basi bila kupanga kama ni namba mbili ya kutashi ndio bila ya bila na mtu kwa sasa naona mimi ni sio kwa na ni bado ni wacha watu tunaendelea ferio na fe shughuli za tunaona matumizi ni nchi kama ndio kwa mwelezi mwele nchi mbali na familia sura ni kitu cha mambo mwele para nasi wa ni ndio wale tunachana hivi sio bila sio sawa bao ni sawa kama wachi ndio kusa na kama rusa ya sawa za tikana kuchia banda kusi Mira ya zeti ya tusi intamla ya saniti masuala wa fedha chimbo ma chini ala tunia kwa sababu ile kama kwa wa chakula sio ni kwa inaoshika Msisula. Chikao chana tunaweza kuasi. Ndio hiyo zidisha. Nisura nazifanya na sasa mbele. Naweza kesho kama vile tutapata. Tutumia siku kwa vitu vya ndani ya sasa tunafaa. Kubeko saber wele kama sera ndio gosto stress kama tunaona olhar não tem os fa vamos focar no que vai dele tudo na base do que já não é o que o jogo já que o olhar o ensino Natichi kuletea sawa au mwezi kuletea ndio mbele ya sina mafumo eta chips kwa baba chips inachonechi na watu tukawana chini mwe akane tunapata sababu ya ndio kwa abana tutikire cy'abana tumuda kugira kutereza nganda na gusushimira kamera kutikire kabongo kamera kutikire kabongo tutikire nobera mutanga roto ingana bafunga n'akisida bafunga muri by'imyaka ni kwa
Ana sabe mchana tutaza naona anazana kwa sababu kwa ili siku ya kwa yani afunga ni mambo na Yesu Kristo mama wote tusinga shida ni kufika bila mti straight one is mukubana ni straight kama waisha chukua kwa chini nguli ya ndio nokusiba benda Yesu subira na Mungu Yesu ni wewe sura kuza na Yesu kwa kuvilira kueleza chini kama something sisi tulio kama sisi wana sala ya mama sisi tunaomba tutoe ile tunaombe ya roho sisi ala ile kama Mungu Islamu nchini wao sisi katika sisi ndio fast mcheke kwa inspira grupo ile ndio hiyo wanaotaka ndio mechi ile na ndio sisi ile ndio malayo gaya na kule mchukua sana kuna isembiliza wanafunzi na ile ndio fikira sisi kama sawa msonga kwa sana akati sera kino ndakwayo tutize kama katonda yatuwadde bulina engeri ssatu ez'okuwaayo ebirabo okuteeka akawunti eri waggulu oba osobola okuwaayo mukapu cash nga bulijjo oba tulina cash machine oba oyagala bakozesa kaadi bawaayo obweyamu mbakubiriza mwenna obweyamu bwamwe kusuulirira enamba zammwe abakebezi bazirina okweyagala okuwaayo obweyamu saba ebbaasa otegeke namba oba bw'oba oyagala kuwezaayo wano kaadi bw'oba tokikozesa okugiwesaayo obweyamu linda nga kusaba kuwedde osooka ojje oweeyo obweyamu kubanga bw'oba kaadi tokikozesangako ojja kukusaba details n'ennamba yo ne address y'okwobeera ekitera okutwala time ennene kati olw'okuba biseera bya covid twabivaamu kamashini kajja kukutuuka eyo wanika mukono n'otemya ku mukebezi ajja kukakuleetera awo w'oli kale mugolokoke nga tuwaayo ebirabo byaffe tuyimba oluyimba 1993 mugabi w'ebirabo ebirungi nga tuwaayo ebirabo byaffe Amen.
tutuuleko tuwulireyo ebigambo ebitonotono omukubiriza agenda okutubuulirayo. Abakristaayo mwenna twebaza okujja okusabako naffe ku lunaku luno olwaleero. Ssebo Reverend Alex Mukyaba, tukwebaza ebigambo by'otubuulidde, naddala kulaba nti Katonda atuyita, Mukama atuyita tweyongere okujjumbira ekkanisa, okuyamba ekkanisa yaffe egende mu maaso. Twebaza nnyo kwaya, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimba obulungi bwe mutyo. Ne organisiti waffe naffe tukwebaza, mwebale nnyo. Ate engineer tukwebaza, mwebale okuweereza. Twebaza nabo abasobodde okujja okusaba naffe olwaleero ku makya mu saavisi y'olusungu. Tubakubiriza bannange, tusaba ennamba eyo eyongereko. Twaniriza abo bonna abavudde mu makanisa amalala, ffenna ffe bamu, abavudde Waterloo, abavudde Greenwich, abavudde St. Chad n'amakanisa amalala. Mutabani Marvin, tukusanyukidde nnyo, weebale okujja. Maama tukwebaza, eti weebale nnyo okumuleeta, era ndowooza tujja kweyongera okulaba. Twebaza abo bonna bannange abasomye ebitundu, mubisomye bulungi nnyo, mwebalire ddala. Ate n'ekirala njagala okwebazaayo ak'ensuso, Mukyala Juliet Ssemambo, weebale nnyo, weebalire ddala by'okola. Twaniriza Deputy Mubaka Mukyala Janet Nkiibi awamu n'omubaka w'abakyala Mukyala Primrose Kalungi. Mwenna mu kitiibwa byammwe twaniriza. Tusaasira abo abalwazizza. Mpulizaayo Omukyala Musisi abatumidde n'abo abamuweereza obubaka, n'abeebaza ageetinga Peter, era ndowooza mu February tujja kuba naye wano okusaba. Mwebale nnyo Saara ze mumusabidde. Ate tusaasira Omulangira David Muwenda, yafiba mukyala we Juliet Birabwa. Kitalo nnyo, baamutwala e Uganda era bamaze mu balamiza e Kasubi. Kakati tubajjukiza tujja kubeerayo ne BMO mu Maaci, era tujja kubeerayo ne International Day y'abakyala, mukulu w'abakyala Irene Mumbejja Irene Lubega abasabye abakyala musigaliko emabega musobole okwogera mu nsonga ezo. Kakati waliwo abaazaalibwa mu mwezi guno, tubayimbireyo era babasabireko. Tubasaba mujje wano. Ssebo Mukungu Kalanzi, naawe sikwerabidde, n'Omukungu Nakagwa.
Nasibeerabidde, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ne Joyce Kafeero, mwebale eri byonna, mwebale okuweereza. Tubadde tulidde okulaba, tusanyuse nnyo okubalaba. Tubasabe Taata omulungi tukwebaza obulamu omwami ono n'omukyala ono Mukama n'abo n'abasooka kujja mu maaso abazaala twebaza olw'ebbanga ly'obawadde abo obawadde twebaza n'abakubatambuza okubalabirira era mukubakosa oyongere okubalabirira okubawa amaanyi okubalabisa oyongere okuweereza oyongere okwagala n'enkola ya Yesu Mukama. Mwebale nnyo. Mwebale kuzaalibwa. Nga sinaba kubeerabira, twabadde tulowooza nti tujja okubalaga ba team leaders abapya ab'Amakko n'abaaluka, naye tekisobose olwaleero tujja kikola mu February. Ate twebaza nnyo Matayo, mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala okutegeka. Ate bannange Abakristaayo, mwebale nnyo bye mukola. Mujumbire emirimu gyammwe, emirimu mizibu kati. Era neebaza bannange, abantu bangi bavudde Uganda nga bazze wano okukola, naye bangi tebakoze, tebalina mirimu. Kale emirimu temugizanyusa. Ate neebaza n'abo abasobodde okuyamba okusuza ku bantu abo abavudde e Uganda, nga bye baasuubira bambi baasuubira eggulu, naye eggulu ly'e London kati lyakyuka, tebikyali nga luli. Mweyongere okuyamba abantu. Bwe mulaba nga waliwo atalinawo bw'abeera nga bw'olinayo ekisenge oba ki, muyambeyo obwa omwezi guno, then ate aluke ayiiye. Kale mbadde njagala nnyo okubabuulira ku nsonga eyo etukwatako, kubanga bannayuganda bava Uganda, abasinga boogera Luganda. Kale bwe mbalaba bambi mubadduukirire, mwebale nnyo. Ate n'ekirala bannange, tubasaba tweyongezeeko okugabira Mukama, kubanga bwe tuba nga tetuwaddeeyo sente zimala, tetusobola kutwala mirimu gya Mukama nga bwe twagala. Tuddiridde nnyo emabega. Olwaleero mpulidde badde ku makya saavisi y'Oluzungu nga bagamba Canterbury kati nabo balina problemu. Si ffe ffekka balina problemu, ensi yonna erina problemu. Kati baatandika okukyajinga buli kintu okugyako abo ababa bagenzi okusaba, kubanga basipendinga £120,000 every month okulaba nti basasula abakozi, basasula amasannyalaze n'ebirala. Kale bannange, tubasaba newankubadde bizibu nnyo ebya ssente ennaku zino, naye bambi tweyongere okugaba. Mukama ajja kukwongera okukuwa era ajja kwongera essanyu. Bw'ogaba Mukama akwongera era akuwa essanyu era akuwa emirembe. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala okumpuliriza. Bwe tuva wano ab'Amatayo bategeseeyo ekyokulya mubo. Mukama abazzeeyo bulungi, mutambule emirembe, wiiki egende bulungi,
omwezi ogujja gugende bulungi n'omwaka gwonna bannange mbasabira birungi byonna ebitaatereera omwaka ogwo guyise Mukama abibatereeze by'otamaliriza oba osobola obimaliriza buno bimalirize Mukama abirimirwe. Webalidde nnyo. Mpozi wiiki ewedde twafuna akafulaya kano nga abaali Luisa tulina omuvubuka ono Munnayuganda yeesimbyewo okuva yanga mmeeya tubajjukiza lumba overside za Luisa kuba ekuba ngendayo mu mulongo mwana Munnayuganda lwakuba alina amannya ga Kizungu ye Moses Bwina naye nga mwana Munnayuganda. Akafulaya kano ajja kubeerayo mu Mboolo ajja kukateekayo okuketegereza ab'overside z'e Luisa. Kale kambasabe tugolokoke kunamusa. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna kikuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe mu kumanya n'okwagala Katonda omwana Yesu Kristo n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana tube kufe ffenna gwema okuvaako emirembe Kati nfunira okusenza kwabyo tuyige obuyiga 3:3 musanya ku kigambo kino nga bafundika okutendereza